Tugambire ku bana obalekana okay, kuzanga muwulidde abantu gye bavudde n'abakulu abatuweereza kubayamba nakuyambagana twagala tulaba wali obuzibu obuzibu mwena ne taata wammwe wakati wa taata wammwe ne mama wammwe tulabe tusobola okugonjoola ensonga mu bukkakkamu oba mu buntu bulamu bwe mwasobola okusigaza eddembe n'obwenkanya temwerabya ne taata wammwe olwadde I think ekyo mukimanyi so mu byonna twagala kuwulira saidi yammwe byetulaba bibadde ku social media tetumanyi babi ebyo babituufu basi bituufu twagala tuwulire saidi yammwe kikyeyogera oba naki kyeyagala n'obutuufu bwakyo obutuufu bwe buliwa omanyi nti bemunnyonnyola si bakulimba ekirungi mubeewuliridde basi batumiddwa kuyambamu so I think mumutandika tubawuliriza abasigadde mwonna ne mutuwa obudde twongera obeebaza nnyo okutulanga mu nsonga za wansi ez'abantu abatalina mwasiriza abasobola kwesobola kati ensonga zino eno zatandika taata waffe nga yazze mu mawulire kubukedde ku kataliiko nfuufu era taata waffe yalabikibwa mu katambi ng'agamba mama waffe agaanidde ebyapa amumya ebyapa yejjanjabe nali waka nendaba gataliiko ofuufu ago kuba bwe baali batukwata baali bamukwata naffe batusaba saidi yaffe nga banamawulire era naffe netugenda netuwaayo saidi yaffe mu kuwaayo saidi yaffe eyo kusooka kwetondera muzeeyi kuba nayogeza obusungu obukambwe ennyo olwa feeling gyenina mama wange obulumi bwakolaki bwayitamu ekyo kyo nkikiryalinga ku mpewo nga nsaba kwetonda eri muzeeyi wange anzaala nalabikibwa mu mawulire nga ndi mukambwe naye obulumi deep inside mama wange bwayitamu muzeeyi nsaba omusonyiwe kaakati banyabo ne basebu tutudde wano eno leero twagala kutangaaza ebisi era nga tubatangazaamu mama waffe tagaananga kujjanjaba muzeeyi era tagaaniranga byapa nomuzeeyi bwe yalabikirwa ku mawulire ng'akolaki ng'ayogera taata waffe alwadde ensigo okumala 5 years naye mweyo process okulwala ensigo naffe twafunako chance emujjanjaba nga tanava waka tumujjanjaba for 3 years maama n'abaana ne basenga abaffe abali baliraanyeewo naye bwe lwatuuka akaseera taata waffe yalinayo mukyalo omulala mama waffe tumusime gawuda abeera kitemu ndoza muzeeyi n'asalawo ng'awulira bajja awulirira emirimbe awo tetumanyi kuba taata waffe oli n'atandika okubeera ku sayidi eri ya mama waffe ow'ekitemu mama waffe ow'ekitemu n'abeera ne muzeeyi naye muzeeyi n'atandika okukyuka tetwamanya enkyuka ya muzeeyi oba yavaawa kubanga okuva ewaka ne mama afumbye from 16 years
up to now she has 55 years. Tetulabako mama waffe ng'anobye, tetumulabako ng'apaakinze wadde omugugu, tetumulabako ng'anobedde wa neighbor. Kino kikiriyalinga out kubanze mwana omukulu. Muzeeyi waffe yagenda okuva ewaka nga waliwo obutakkaanya obutandise okujjawo ng'abafumbo. Kubanga era omwana tasobola kukeera ku makya nava waka bw'okufa. Awo mba nnimbye ensi. Muzeeyi waffe yatandika kutulugunya, sigakyogera kutulugunya, bafuna misunderstanding zaabwe ng'abantu abakulu abatuzaala. Kaakati ffe kye twawulirako ne bye twatandika okulaba, mu kusooka mama yafulumanga ekisenge ng'akaaba n'omubuuza obadde ki. Mama n'agamba nedda baana bange bijja kuba bulungi kuba ebiseera bye twali tetunnafumbirwa, naye nze ndowooza mama waffe teyagala sigawo nsigo ya bukyayi kuba twali baana bawala. Mama waffe yafulumanga ekisenge ng'akaaba n'omubuuza n'agamba tewali kijja kuba bulungi. Ogwo ne guyita ne guva mu kukaabiranga mu kisenge ne kijja mu nekiva mu kyokkaabira mu kisenge madamu n'abampuliriza nekigenda nga mama waffe tumulaba ng'akubibwa mu maaso gaffe abaana. Kubanga nze kamwa kwogera sigenda kuwayiriza muzeeyi ne mama be banzaala era mwebale kunzaala ne mundeera. Naye muzeeyi waffe yatandika okutulugunya maama waffe n'atandika kibooko. Ebiseera ebyo nze nali nvuddewo nga nfumbiddwa, nabeeranga mu kinaawa. Bwe nabeeranga mu kinaawa essimu ekukubibwa, muzeeyi olwo ate amaze okukuba ate nga era yakola ki, yakuba essimu, Aleni jangu wano. Naye sinafuna nziriza nga ndi nyakuki nange nambazadde bange osanga maama akaaba, muzeeyi ng'atudde mu ddiiri. Maama n'omubuuza kiki, agenda otukire taata wange kubanga ffe mama waffe yatyanga nnyo okwogera ebyama ebyabwe nga taagala kutyobula muzeeyi waffe mu maaso ge. Muzeeyi wabanga wakatuuka nga tonaana kutuula ye n'atandikirawo saawa eyo balukira na muzeeyi nga mukambwe nnyo. Kati muzeeyi alina ensonga emu nze gye mmanyi ebatuusiza ku kino oba ngiyite ntya. Maama waffe yali mukyala mugonvu nnyo baakola naye ng'atangaaza ensi kubanga waneno ndi ku mukutu gwonna ensi endaba. Maama waffe si yali omukyala asooka nkotinge bulungi. Muzeeyi yawasa maama from Kisoro district. Kisoro kati eno yalinayo omukyala maama waffe bali bamuyita Zaina Regina wumula mirembe. Maama waffe yafa. Kati we yalina omukyala ng'abeera mu Mutumbwe, bwe yawasa maama waffe n'amuteeka Kisoro. Wasa maama waffe teyamulaga mbu alina ki omukyala eno mu Kampala. N'ayisaawo maama ng'amugye Kisoro n'asooka mupankisiriza wano wansi ng'ewa Pastor Tom. Wano ssaawa zino waliwo Pastor Tom we yamuteeka, naye nga distance eri wano wa Pastor Tom ne wali maama waffe omulala waali nga ntini. Kati maama waffe n'abeera awo, muzeeyi n'amugamba ssente tuyina nti bwe tugenda mu kyalo tusobola okukola. Maama mange jjukira yava Kisoro balima basugula abakazi bakozi. Namugamba gwe mbadde nkusaba ogende mu kyalo ewa Kabuga ekamwenge Tooro. Maama n'akwata ekkubo ne bava mu kupangisa kwe baalimu n'agenda e Tooro. Ewaffe by then wali muzaale walimanya oti ebyo bakunyumiza. Maama waffe yatuterawo story ng'okutabuka kutuuseewo. Bakunyumiza binyumiza? Maama yatunyumiza. Kubanga yatunyumiza maama waffe n'atugamba nti saafumbako kawundu kakubinisi era ffe muzeeyi yasasula maama waffe from day one. Yamwanjula n'amutwala mu bazadde be n'amusasula. Kati ne bamuleeta maama waffe atunyumiza emboozi eyo ku bino ebiriwo byonna bye mulaba bamikwano. Maama n'agenda e Tooro n'atandika okusuubula kasooli n'alimanga ng'alina n'eddibo. Ekitundu bakiyita Kabuga k'ebisingo kubanga nze nali mukuluko we nakulira nga bamaze okunzaala era nasanga maama byakola nga nze omwana nabirabako. Bano bwe babazaala ye ne Bosco ne babaleeta eno mu kibuga, nze nesigala ne maama mu kyalo. Maama nga alima. Maama waffe Zaina yabalerako 2 years. Kati nze nesigala ne maama mu kyalo n'akagalanda ke bayita Charles kubanga nze nesaavawo nze naleeteranga maama amazzi ng'avuga eggaali ng'akola ki nga muyambako ku mirimu. Maama muli bameka? Tuli bana, 2 girls 2 boys. Kaakati maama n'akola eyo business nakola kubanga bw'oba okola era oba ofuna
n'agaziwa naye mukukola kuneeno yasubulanga kasooli ng'atikako abalala nga ne muzeeyi wabazze naye ng'amuguza kuba ne muzeeyi ali mu bizinesi yetwala kasooli kati ne bafuna ssente ne bakulaakulana muzeeyi n'amugamba obulamu bw'ekyalo tetukyakolaki tukyabusobola maama Zaina yaliwa Kisigula okiwulira maama Zaina yali ekisigula ayina ebintu bye yali akoze ne maama Zaina sijja gamba maama Zaina teyakola ki teyakola sijja kyogera mama yali eringa Zaina ye mugenzi yes Zaina ayina abaana bameka ayina 3 okuli Wiliba bitu Wiliba ne Innocent kiwulira yes Zaina Regina yes ayina 3 kids 2 boys 1 girl ye yalera ku bana 2 years ye yali owekisigula yali Kisigula siwe tukayanira mutukayanirawo yali Kisigula naye ngali ku party yawa era ewuwe wali omukwata bannange ng'omwami wayinza ganguze ekyalo kino waneeno ntaddewo first wife nzimbye emmanga taddewo ki second wife muzeeyi waffe bwe yali kaakati mama waffe yajja yatuukira ku factory baabalazeewo mwalabyo mu mawulire factory bali bamaze okuzimba ne maama kubanga baatunda ebibanja ebyaliiri bizinesi yaliwo ne bakola n'atuukiza maama wa nalukolongo mu factory nga mama Zaina aliwa Kisigula pati ya waggulu wano Zaina yali akola mulimu ki Zaina yatunda mama Zaina yatundanga edduuka yalina edduuka ng'akola ne taatawo nga mulimu ebisena byonna nga dduuka nga ffe twalanga mama ng'akeera ku makya nga gimwagenda taatawo yali akola ki taata waffe yali musuubuzi wa kasooli nze kyemmanyiiko by then nga tanazimba factory n'akubiranga obuwunga mu byuma by'abalala era bamanyi taata waffe naye n'afuna ssente n'akola ki n'atandika obulamu bwe mama Zaina n'abeera eri era we yaleeta maama Nalukolongo mama Zaina teyasala okiwulira n'agamba wanene wa mukyalo ono listen my sister njagala otereeza wano otangaaza mwami Bumaali iziti Bumaali Kamaali etaata wa taata wa mwami Bumaali yalina omukyala Regina Zaina yo yalera ku bano bagambe emyaka ebiri yo mama wa Bawiliba yo gwe yalina emutundwe Ekisigula yo gwe yalina Ekisigula nga okuva wali eri mu buto nga mpamusa listen yo gwe yalina Ekisigula Ekisigula bazalya Bawiliba nze siyinza kutangaza mu kyokuzala Bawiliba kubanga nawulira nga maama yalera Bawiliba kati maama waffe yabeeranga Ttoolo yabalerera wawo siyinza kugamba mbu we yabazaalira taatawo aleta maamawo e Kampala yo maama nga taatawo musuubuzi wa kasooli nga ne maama Zaina akola mama Zaina yabeeranga mu dduuka ye permanent omulimu gwe gwabanga gwa dduuka omulimu nkubuuza maama taatawo aleta maama we Kampala okumujja mu kyalo ng'oledde kitaawo akola muzeeyi yakola thank you so much ng'oledde alina omukazi oli yafa nga n'omukazi akola mama waffe Zaina yakolanga edduuka mama waffe Zaina yakolanga edduuka kati ne mama waffe n'ava eno mu kyalo alina bizinesi za mirundi emeka nga za mirundi emeka 3 our own maama ng'ava mu kyalo yasubulanga kasooli ng'alina dipo ng'alima n'okulima kyalo kyonna kyali kimumanyi maama Verena Bagenyi Bagenyi yes ye alina bizinesi meka 3 Kisigula yemutundwe yes kakati maama n'atuuka akaseera nga muzeeyi agaye sente ziweze tuveeyo tunda ebibyo tunda tujje tukole bali amaze okuzimba factory nze maama waffe yagenda okujja nzijukira baneno baali bato nali nsomera ku Godfrey Foundation factory bagizimba batya taatawo agenda ota maama wo nga bazimbye factory kati awo omukulu Fufiga tenyinza okunyonyolako ne ku bye nawulidde manga amugyako interview maama atugamba sente zazimanga factory bagatanga baleeta maama we Kampala nga bamaze okuzimba factory you just answer me because mama waffe yajjanga n'asupervisinga remember ongambe wali mukulu gwasigala ne mama wo mu kyalo ng'otegeera then mama wo yakwata bano abaana babiri n'abaweereza ono kitaawo najja nabe wamujja webale nnyo n'oŋŋamba taata we yamala okuzimba factory n'amugamba obulamu mu kyalo bukalubye
jangu tugende e Kampala. Naye mweyo Which is, process. listen, jaga tugende mpola. Twaze kuyambibwa. Which is, taata wo already yali amaze ozimba factory n'omukazi omugenzi. Kankwanjulizeemu si kyoyagala mukwano. Maama omugenzi yabeeranga kisigula mu dduuka era nga maama omugenzi koti nga byange fulufiga mukwano Sinnabigamba. ng'era maama omugenzi tasala nalukolongo abe nalukolongo bakimanyi. Maama waffe atugamba yabeeranga ekaamu ettoolo ng'ajja nga muzeeyi bali mu kuzima wano nga bakwasaganya mameka babiri. Maama waffe wakolaki bw'atugamba era kyovula factory eyo bwe yaggwa ye yakolaki ye yagiyingiramu banange. Are you getting me? Mama waffe byakolaki byatugamba fulufiga sokompulirize. Mbuuza maama ekigambo kyagala okumbuuza mubuuza lwaki wajja wanene nalukolongo. Saagala kubuuza kigambo bw'oba oyagala okufuna amazima n'obwerufu. Omanyi bayibuli etugamba nti amazima gali gafuula ab'eddembe. Ekyokubiri bayibuli eyogera mu ngero 18 egamba nti alima ensi yaliba n'emmere nnyingi naye zimusanze oyo agoberera ebitalina makulu abulidde okumanya n'okutegeera. Njagala onkootinge bulungi kiki kyenkubuuza nakyo kyonziramu because nze I know what I'm supposed to do because reason as the world masterpiece katabo ka Ajamis Kigulu nkootinga buli kyoyogera osobole okuyambibwa lwa nsonga ki nze mmanyi obulamu bw'omukyalo n'obulamu bw'e Kampala. Mmanyi enfuna y'omukyalo n'eye Kampala. Si comparing nti ali e Kampala yemugagga nnyo okusinga omukyalo no, but I know. I'm asking you, accordingly owayogedde, njagala omanye statement z'okola zikuyamba tezigasa. That's why investigators, police egenda okola investigation yesiba ku muntu, accordingly ku kiki kyoyogedde. That's why naganye media. Otugambye wali mukulu, mama wona akusigaza. Then otugamba wano nti ate mama yaŋŋamba. Listen, tugende mpola. After ngambye byenalabi mama nga ayogera mu mawulire. Do you remember that? Have you seen my mama? Mama nga byayogedde mawulire nabira byayogera nti mbo njagala obe loud and clear yambiwe. Beera straight beera yogera kyomanyiko kyokka. Togamba nti ate mbo tate mama ayogera kankuzze mabega kugambe kimmanyi. Awanta awo ku factory tombuuzaawo wajja wacha kugulwawo nakyo tukimbuuzizza kubanga kyekyandisoose okumanyikibwa. Ongambye sikyogeddeeko ku factory wajja we taata waffe yali omukuza owa famire ey'omugenzi Kamya banansonyiwa okiyisaawo ewa famire ey'omugenzi Kamya owulira kati muzeeyi nga ye mukuza waabo abaana nga taata waabwe yakolaki nga yawummula kati nga bayina omugenzi Kamya abaana b'omugenzi Kamya kwe kuli taata we taata wange yali mukuza waabwe nga taata waabwe amaze okukola ki nkujjira omanye nga we wagulwawo awantu kati muzeeyi ayagala ogulaawo awantu naye nga jjukira yasigadde mu baana bano n'atayagala bbalaga kuba kiba kiraga kifaananyi kirala kati n'ayita mu maama Zaina owulira n'amugamba maama Zaina baali tebamumanyi nga ne maama waffe tebakola ki tebamumanyi nga bakyala bombi tebakola ki tebabamanyi kati mukwagala okugulaawo kuba ekifo yali akyagadde n'ayita mu maama Zaina era bwe baakola endagaano nga omukyala yakola ki yagula kati bwe yamala okugulawo mu manya ga maama Zaina muzeeyi n'ateekingalawo nga takola ki nga tewali kigenda mu maaso awo lwansonga ogitegedde gye nkunnyonnyodde anti ensonga ngitegedde naye kati we baamala nija kunsonyiwa ngindako katono saagala tugende nnyo tuleme kufuna bwerufu bwakyo nze nkootinga ebintu omuntu byayogera that's why nkola investigations otugambye at first nti taata wamala okugula factory anona mama wo mukyalo listen okuzimbibwa second noŋŋamba mama yayogedde ku TV baakolanga mama yakolanga mukyalo naye nagata nti taata wose the thirdly oŋŋamba taata we yali mukuza w'abaana bakamya ate n'ayita Zaina ne bagulawo okujja ofuna I'm not fooling anyone here nkunnyonnyola bwe byatandika ekituufu kye kino kyekugambye sooka okugulawo bayita mu kino then okuva mu kyalo mama najjawa ku factory era maama Zaina njogera nti Katonda teyalikotinga bintu byonna nga amaze okwogera nobiddamu bibuuza kuba tubeera step by step but nze nina kyendaba wano kyobuzaabuza kyoyagala kijjeeyo nina katono gwe kyenjagala kiriwo ekiti kyoyagala kiba mwami
nkubuuzizza omukazi oli Regina yali akola ki? Nkugambye yali akola. N'ongamba yali akola dduuka era nga ggwe omanyi dduuka lyokka. Era lye yali akola mama waffe. Nenkubuuza maama we yali akola ki? Yali asubula kasooli Nenkubuuza dipo ng'alina taata we yali akola ki? Ekimbuuzizza ekyo kya muzeeyi wange. Nakikubuuzizza Nekugamba muzeeyi wange yasubulanga kasooli ng'akubira n'obunga mu bima by'abalala kyenkuzeemu batanazimba factory ye. Ekyoke tugende mu maaso. Ngende mu maaso. Mama waffe ne bamuleeta Naluko twayingirawo wayita ennaku 2 ne bagulawo factory netandika okukola. Owulira factory yatandika okukola. Mama waffe Zaina yali akyaliwo. Ekuba buwunga bwa kasooli. Ebiseera ebyo bagulanga n'ebijanjalo era basitookinga nawe wakati ebijanjalo babyesimula. Mama waffe Zaina ng'akisigula naye akola kisigula mu dduuka era nze ebiseera bye twamala awo saalabako maama Zaina ku factory n'olunaku n'olu paka mama waffe watuse obumula okuva mu bulamu bwensi. Baagigula mu ye Siganye era baayita mu ye byonna kyo ekituufu baayita mu Zaina muzeeyi ofunaawe ensonga ngikunnyonnyodde naye ffe tugenda okujjaawo tetwalabako maama Zaina n'olunaku n'olu ayimiriddeko ku mmotoka kasooli mwagipima oba ng'akolera era yabeeranga wa mu dduuka lye. Maama ne muzeeyi ne bakola waneno maama nga yamanya percentage y'obuwunga efuluma nga maama yagipima maama nga yamanya amazzi agatabula kasooli genkaniddewa muzeeyi nga yavuga mu mmotoka obuwunga bufulumye yagenze mu firudi ng'ate olumu bwe baba bafunye bakasitoma bangi nga maama alinnya mmotoka emu ne muzeeyi ng'alinnya ki maama Zaina akola ki ali kisigula mu ki mu dduuka erirye nga buno obulamu buno obwawane Nalukolongo nga maama Zaina takola ki nga tabulira factory bwe bamala okugigula njagala okutwala empola mukwano bamala okugula factory ye mukwano mu mannya ga Zaina oba mu maanyi ga Zaina listen bamuyitamu bajja bagula ki lwaki gye bagula mu mannya g'oyo. Ekyokubiri bwe bamala okugaleetamu maama wo ye kyenkugambye ni mukunnyonnyola fulufiga bwe bamala okugula factory Zaina ne taata we ate maama bamugula mu bamuyita mu factory eyo. Kwata bulungi factory tebagigula mu bagula kizimbe kya factory nga kiwedde bagula ttaka. Munkutte bulungi bannange bagula kifo tetujja kukwata nga tokinyonnyodde anti bagula kifo ng'ettaka bagula kifo si factory webale nnyo factory still nga naye ekifo ekyo okukigula bayita maamaani lwansonga muzeeyi ate maama ye yali okumpi maama waffe ng'alyeri banaye mukwate bulungi nga baguze ettaka ne batandika okuzimba ne maama waffe Verena Bagenyi wali we yagula kati nze simanye sobe oba ya muzeeyi oba yaffe naye nze manyonyola biriwo awo namwe omujja okulabira n'atandika okuzimba ne maama ku ttaka lye bagula naani maama era ye yajjawo nga maama Zaina ali wali olinnyawo 2,000 otuuka e Nalukolongo. Lwaki fulufiga mama mwagala kujjayo kino kyogamba mugali manyi ga maama lwaki maama teyajja waneeno e Nalukolongo mukitegedde bannange amaanyi ga maama ge gazimba mukazi gwe yogera mpola mwagula kati tuli mu meeting ate obeerera loud and clear mwagula yes maama yayambako taata okugula muzeeyi yayitira mu mannya ga maama Zaina ekyo okugula ekifo tewaliwo factory no gwali mwala ne batandika okuzimba factory bonna kati ne batandika okuzimba factory maama Bagenyi ne muzeeyi waliwo ekitagadde Fulufiga kimbuuza nyala kikunyonyola tutegeere kiganyo tegeerekebwa taatawo ye mukwano amala okuleeta omugenzi Zaina okugula ettaka bagula ttaka tewali kintu kyonna gwali mwala ebiseera otugambye nti waaliwo abaana bawawiri ani do remember nti atugambye waaliwo abaana ono bakuza babeeranga kisigula factory erina lukotinga bulungi nze following factory erina Lukolongo abaana babeeranga wa kisigula saagalooza nnyo kaadi egamba sagala wano tetulinawo sympathy no kakati bwamala oggula wayita maama wamujja mukyala era nze kyenjagala njogere mu enserabe obubi bwali kwani bwamala oggulawo alese Zaina baguze ajja maama womukyala kuzimba okubuuka okuzimba ku ttaka lye bagula itisooke sinnagaana kati gwe problemu yo gy'olina
ebirowoozo byo oyagala sympathy. I'm not looking for sympathy because ongambe baleta maama wo kite oyagala ga maama wo yajja ne sente zizimbaawo ate yasanguludde nga kinga bamaze ozimba ate nkugamba ekyo full figure nambe baleta maama wo n'azimbawo ate nabale olwedde waali wazimbe no wamaka mbannyonnyole muntegeere full figure sako ogireye nja kutegeera nga tuli anti soko okakkanemu muntegeere bulungi ogenda kuntegeera nze nkimanyi naye soko okwatemu bwe baamala oggula ettaka maama Zaina n'adda mu bizinesi ye muzaina yatandika n'akola ebibyo bannaye munkulira kati yalina abakyala bameka nze kati kino kakikiryalinga uti kubanga ndaba kyekulemeseza simanyi maamaani ne maamaani ayateekangako bazibe factory yekoleki etuukewo bweri wabula nze kyemmanyi maama yabeera ennalukolongo era bwabadde nga yabeera mu factory eyo mwe bakoledde genda Entebbe ogende Kiboga wonna mu basuubuzi bonna obabuuze ani gwe mubadde mumanyi nga abasupervisinga okitegeeza mu dduuka fulfiga mama yakola edduuka paka we yawumula obulamu bwe bwonna anti mama yali katononyo gundi we muting eggwe tuli mu nsonga owaayo genda mumaaso n'abakulu bajja kuwuliriza nenza I have a question mark kuzimba ekyembadde ndi mu kunnyonnyola full figure naye nga full figure aganya okunfuna sisobola kufuna ng'olina kaadi gy'oyagala okuzannya. I'm not going to play any card. I'm not going to play any card around. Yes, wama. Gwennyabo nawe ajja kukujjako. That's what I can say. Omwami aguzeeni. Omukyala oli ali kusigula banaye mukwate sigaala kuzannya kaadi yonna. Nze njagala njogere nga bwe kiri mwesobi muzirabe nga mmwe mutandika otutugolola. Kati nze simanyi ani yazimba factory naye nze nkugamba ebigambo maama bye yagamba yakolanga ng'aweereza muzeeyi nga bakola ki bazimba factory era kuwa reason nagamba kyokola banakola ki najjaawo munkutte bulungi muzeeyi nazimba factory era n'amugamba maama yennyini wali mulamu ate fulufiga lwaki bwe mba njogera byombuuziza bikujjako mukwana wama yesi nakola ne muzeeyi mu kuzimba factory linda akonze nnyonnyole nawe ogenda kunnyonnyola ne bazimba najja maama mu kyalo ne batandikaone mumpulira wali bayennaku ezi ne bagulawo factory eyo maama waffe najja awo we yayingirira awo n'atandika nga maama yamanyi percentage y'akawunga efuluma yamanyi amazzi ge bagenda otabula kasooli twali bakulu nga tutegeera saalabako maama wange Zaina omule mirembe saamulabako n'olunaku n'olumu nga zze ku factory okitegeera era ye yalina ebintu bye byali mukolawa ne muzeeyi okiwulira eri paati yali yiye tulufigo yina ekirala ky'ombuuzi ekyo kinnyonnyola ate ndabi wenyinzi genda mu maaso anti ayafunakwestions bambuuza ekirala onyonnyola mwonyonnyola mwe tukubuuza nze problemu yange gyenna nina question mark wano accordingire ku byogera question mark yange era gireka eyo kubanga nina okumanya ti accordingire enzibu ennyo question ngena nzitegeka tuzeetagana ye problemu weri ti story empanvu okujjukira byonna at least some question nga nyimpi nga small question oyogiddemu but tukyali mu kunyonyola era wakubuuza olwo maama Zaina ng'aliwa kisigula ali mukola nani ne muzeeyi naye mumpulira bannange maama Zaina waliwo paati eno y'edduuka eyali sayidi ya wano ekyengulye nga maama mwakolera nga mu maaso g'edduuka waliwo puulu wanene ebbalibbali waliwo akabaala akatinitini maama Zaina nga waali maama Zaina ne bakola muzeeyi yali yamuzimbira amakaaye amaka nga gali wano ekyengulu kitegeeza sayidi eno nga kyengulu ngeno wansi waliwo obusigo obutinitini ng'omuntu weera waaba atandise okukola ki ofuna ku ssente obusigo obutinitini maama aliwa alina lukolongo bali mukola ki bali mukola ne muzeeyi ne bakola kati ebyafumbo n'abaagalana ne batandika okwongerako assets endala era we nalukolongo awali factory
Full-figure n'abaliwo mwena njagala mumpulirize mukwata kino kati eno pati yali ya factory ne bakola ne baddamu ne bagula banneiba mama nani ne muzeeyi bwe bagulira bano banneiba omugenzi Zaina already yali amaze n'okuwummula ng'afudde ne bagula banneiba era nabo bwe bali ne bazimbawo amayumba mayitirivu gali awo neeno munda mulimu amayumba gazimbibwa kiwulira mama Zaina amaze okuwummula kwa mama Zaina sijja gamba mbu yaliko akoze ompulira mama Zaina naye yaliko akoze kubanga ekisigula waliwo amayumba ompulira bulungi nnyo agakyemmanga nga ku main waliwo ki ennyumba ya paati emu yokka naye nga amayumba agasinga gaali wansi nga gakusulwamu mama Zaina we yawummuliranga saagala nga mugambe neerungi yankolaki mama Zaina nafuna obutakanya ne muzeeyi nze obutakanya bwabe ne muzeeyi simanyi we bwava era oba bwava ku kino ekibuuzo Full-figure kyambuuza nze simanyi oba bwavaawa I don't know twagenda okuwulira nga mama Zaina ali mu kooti nani ne muzeeyi twagenda okuwulira nga bali mu fida twagenda okuwulira nga mama Zaina asabye divorce okiwulira kuba yali mukyala wa mpeta iye nga tannafa yali mukyala wa mpeta mama Zaina kati we yasaba divorce muzeeyi waffe tumwagala nnyo naye muzeeyi si omuntu gwogamba mu justice he n'awulira nno mama Zaina yatuuka ekiseera nga asabye divorce yamubuuza yatuuka nga mukooti namuganza oli mukyala wange nkwagala divorce osaba yaki kakati mama yalina ensonga tizeyawayo mu divorce okitegedde ffe tamanyi naye nga mama akatiriza gamba njagala ki divorce mama yafa mama mukufa yafa nganya otya Full-figure naliwo kubanga muzeeyi yave wa mama yafa nadde wa mama okulira bulungi Full-figure ate nali mukulu mama waffe we yafa byonna mbimanyi ne ku kitundu era weebiri webyali mama waffe yagenda okufa nga muzeeyi amujje mu dduuka liri yakolangamu ng'amuzizza waka okiwulira bwe yadde ewaka ng'atudde ennyumba nga teriiko masannyalazi kino kyogera ensi yonna ng'ewulira ng'era eraba ennyumba ne baggyako amasannyalazi ne bamuggyako amazzi mama ne bamutuuza ewaka owulira ebyo byali byaba bazadde baffe abatuzaala ffe tetwagendamu oyo sikando era sikando yagenda okuwunzika nga bwe mwabiwulidde mama waffe yawummula wabulayo enaku mmeka 2 kooti ng'egenda salamu ebintu mama waffe we yamala okuwummula ng'awummudde njagala omanya mama waffe yagenda owummula nga olwedde waliwo ekizimbe wali kyengulu nga ne wansi waliwo emizigo si we kiri ng'emizigo egyo egiriko nga waliwo ettaka eddala wansi nga muzeeyi ebiseera ebyo kwaziika waneno wansi ekyemmanga eyo ng'era waliyo omwana muganda waffe yasooka okufa fastborn omwana wa mama Zaina nga be bafa abaaliwo n'omufa omulala waliyo ebijja 3 by that time ne twongerako ne kya mama Zaina wansi ekyemmanga naye nze we baali mu gundi mu kooti muzeeyi yawezanga agamba ebintu bibye biri mu mannya ki mu mannya ge era nga mama Zaina we yatudde muzeeyi agamba waki waawe ffe betutamanyi kati mama Zaina we yawummula muzeeyi n'agamba okisigula siti ejja kubeerawo bijja njagala oyogere nnyo ku maama wo olina okwogera ku mufu anti sitole wegenda okujjira kubanga muli mu kugamba mama yajja atya okuba kisigula si kyemwagala omufu muleke maama wo mufu muleke njagala oyogere ku maama wo kati awo ne batwala ebijja eri maama ne muzeeyi nga bakola mama ne muzeeyi we baali bakola ne bazimba ekyemmanga ekisigula mu nkootinge bulungi ekisigula naye nga ovudde ku maama we yabeeranga n'ebintu bye ne bakkirira emmanga mu nfuna naye ku kitundu kyekimu bayitawo wa kisigula olwo muzeeyi agambye wano ebyuma bituleekaanira abaana abawala bakuze tebagisobola kubeera mu kifo ki bwe kiti tuzimbe amaka gaffe ag'obukadde tukulizeemu abaana n'abazzukulu maama waffe ne bamuzimbira ennyumba ng'agizimbye akola ne muzeeyi nga bali mukola bameka ennyumba eyo ntangaaza ngambagamba maama omugezi agenda okufa nga teriiwo ne bazimba babiri muzeeyi n'atusitula bukolokolo n'atutwala emmanga n'agamba maama ebigambo bino wammanga ganeeno ge maka gaffe ag'obukadde tulina abaana tulina okwaniriza abagenyi ng'amaka bwe gabeera amaka galina okwaniriza abagenyi n'abaana n'abazzukulu nkugamba maama ebigambo byayogera Full-figure naawe weyaniriza ag'ekisigula bye baazimba era maama ze ng'abikola bonna ng'ayaniriza
full figure maama ajja atya okubeera mu bulamu bwekisigula bwemugambo atuddemu yalira mulala olwo maama ava ku kyuma addawa kisigula mukudde ekisigula muzeeyi wanene akantu akaaliwo akatuge olwedde paati yene yedduka ya maama biki byonna byonna nga byali byayononeka nga baggalawo n'okuggalawo kubanga maama waffe yawumula mama kyagala kujjayo ne bakola byenjogerako babikoze wano sikugamba babikoze 2009 nga maama akyaliwo nga muzeeyi wagambye ensi nedda maama naddaawo maama n'agamba omulimu nnyina omulimu gwange ogw'omu mutwe nasuubulanga kasooli oyo ye maama olwamujja ku kyuma nasuubulanga kasooli nali mmanyi dipo na buli kimu naddamu n'apanga buto dipo mbuuza ng'agipanga wakuba ndaba bugenda okujja okumbuza fulfi n'apanga dipo waggulu era maama we yakolanga ki ekisigula waggulu muzeeyi we yalina ekiseera ekyo mu seeta maama omugenzi we yaliye maama yateekawo dipo muzeeyi namugamba ogira okola nga neno bwokola ku factory sikujje ku mulimu njogera byemanyi jjojja kumbuuza kaakati nga maama atandika okukola nga bakolera nga bakola maama amaze obuma nga bakola nga bagula wano ekyengulu wano waliwo ekizimbe kye bagula nga bagula kalina nga bagula manga ettaka eririwo nga bagula ekitemu mbajjira olwo bamaze okugula ekitemu waliyo baganda baffe maama waffe beyalira nga baali babiri ebiseera ebyo maama waabwe yali yagenda nga maze 16 years nga taliiwo maama waba Eva yaliwo ye Tumusime Gawuda yenujja wa maama wamwe kati aliwo eyo wakusatu ate nedda si wakusatu tulinawo sisita waffe ono yalabikira mu kataliiko nfuufu maama we ewookuna tata amanyi abakazi ameka mukaaga tulina maama Zaina ayawummula tulinawo maama wa Mugazi anti wulira simpasa zonna zewagala anti kati nkimanyi yaliyo ne bamuwasa ne maama ne bamuwasa nga yeeri ndi mukulambika omugenzi ono lwaki olina nnyo kaadi nene ozimukuba lwaki omwesibako omugenzi ono aliko question mark question mark amujajibuza muzeeyifu tokugenda zimubuuza entulo z'omukazi ono zemwagala okulimirira nedda nnyabo oyogerako because ebyomugenzi weebiri buliriza lwaki wesibye ku mugenzi togera ku mugenzi togera ku maama wo tetwamuyinaako buzibu era bonna bamaama era naye oŋambye mbakunyonyola ya maama wo kati nnyonnyola oyagala bwenkanyama maama wo nnyonnyola maama wo yayinambuuzizza naye ate kati oyo Tumusime nsooka nva waggulu nga bwemenya bwogira maama Zaina tulina maama Vaasi yani kati mwagala mbamenye mu order maama Zaina maama Verena tulina maama Vaasi alina bana ayiba muzaala omukazi wattu maama Zaina 3 kids muli bana bana Vaasi omu maama Vaasi yazaala ogwo owa Verena yowabana even you got those ones for us we are 5 omu yafa Vaasi alina bana omu maama Zaina yazaala abaana bana omu n'afa kati bali basatu wankute omukyalo nolwakyambuliza ku yafa kubanga wantegedde yazaala bana yalina bana omu n'afa ambuziza mu n'abaafa tubabale nze njogera baliwo Zaina alina bana basatu Verena alina bana bana Vaasi alina omwana omu baali bamuyita Vasita mama waffe owokusatu ye Vasita yazaala omwana ogu yayogera ne mukataliiko nfuufu maama gundi ow'ekitemu maama Tumusime Gawuda maama Tumusime Gawuda yazaala babiri Aboya Nagabi maama Paawo yazaala Paawo yali omu tugende maaso omulala maama Giribati
yazaala 2 boys era be bato be basemba bebasemba baweza abakyala mu famire ya mwani mukulu baana bani abakulu ntirenganya Innocent ye baba waffe ye mukulu yes wiba wakume mufenna mutaata ntirenganya Innocent wiba wakume zaini Innocent ye mukulu ntirenganya Innocent wiba wakume naye wazaini anti era wakusatu akusinga obukulu ate nze nkugambye mama wange yamala 10 years nga tazadde full figure nkoti ngompulire bonna bansinga obukulu mwala gwe wanonyeza kuyamba onakubuuza nzira mulise baba wange oyo ali awo ansinga obukulu I'm asking you omwana owokusatu ensi yonna ekimanyi gwe first born badde okimanyi ekyo that's why I'm asking you answer me please put a respect of my time. Relax and just say manyi nti gwe first born. That's why abantu bakujudging. That's why I'm asking you. Ono mwana owokusatu owa Zaina naye akusinga obukulu. That is the answer, please. Beatrice wakumeka? Wiliba. Barishman. The next wife is Mama Gili. Mama Gili Bata ina bana babiri. 2 boys. Bambia 7 kamuka katula 7. Okay. Tola wabadde mwefaako mwekanga n'abaana bakuyambibwa. Mwogera mwekanga n'abaana bato bakuyambibwa. Twandiyogeredde Afrika tetwafunye mutatu. Anti njagala nziremu. Ate ndowooza ndi wakusatu nedda kati biitu nze sirina wakuna genda kubanyonyola wa tunula n'abaana bato abasembayo tulina obbayamba mwefaako mwekka. Twafunye kyase nnyonnyola bulungi. Kale genda mu maaso. Omukyala Mama Gili Bata. Nkyakunnyonnyola. Mama Gili Bata alina kati owakusatu nduwa Yesu Beatrice mumuwandiise. Omukulu kati biddemu. Obaddemu nti omukulu y'ono. Ntirenganya Innocent. Nterenganya. Yes. Ntirenganya. Tuli ku baana. Alina emyaka ng'emeka olowooza? Nze njimanyi bulungi nkulage wano. Kitsoka eteebereza tuwulire. Alina 38. Nterenganya. Kubanga mama alina kati 38. Owokubiri yani. Ntirenganya Innocent. Barushimana Wiliba wamulabye. Barushimana. Yes, mukwano. Wamulabye? Tewamulabye? Barushimana? Wa myaka emeka? Barushimana giri bati? Wamanze njimanyi kubanga nsobola okulaga waneno. Barushimana giri bati? Barushimana Wiliba is 36. Owokusatu yani. Gundi nduwa Yesu Beatrice. Nduwa Yesu. Nduwa Yesu. Nduwa Yesu. Kubanga balina omanyiri yabwe. Emyaka wama mujagala kubanga komusinzi. Kabula waliwo n'abatabo okuyamba. Nduwa Yesu Beatrice. Bikula wanene. Yo wa myaka emeka? Nduwa Yesu Beatrice. Nduwa Yesu Beatrice nenyina mukisha vasi baweza 34. Then kati zaabwe weesi okunaya webale kubuuza point kati olaba maama Vasta yajjanga mukyala namba ki namba 3 naye era we yajjira maama yita nnakola ki eri tannazaala ng'era waalinga naye webale nnyo kati n'azaala mu maama waffe n'azaala muganda waffe oyo Vaasi najja n'abeera owokumeka okuna webale nnyo waali era okuva ku first born bonna nga mama akola ki mama yamala 10 years n'okusoba nga tazaala ye Vaasi nyina mugisha Vastine yenkana ne Beatrice 34 kati owokutaano yenze mukwano wenzijira aleniani Uwimana kamuwonike nga banalisoma ugo wakuta aleni so enseba de ekyalenga aleni ngemanyi first born mukwano that's why nze ndi mukuyamba mukaga yange Nyarama naye muli baki Nyarama I'm going to make December 25 I'm making 28 kadi zaffe tujja kujja nazo tetwagala twogerera oza ine myaka disclaimer owo mukaga yenyi disclaimer kaneno kagenda kuza ono ina 25 kali mukunzi Agnes
agitekewo anyway okay kalina 20 agenda giweza next year mugwakuna kati aba 24 nena mukuzo mugere mukola ebintu ebyammwe ayina 24 agenda kuweza agenda giweza mugwakuna kati aba 24 kagiweza mugwakuna kano kala kaweza 24 mugwakuna abasajja we which is like not 20 yes mugambe ameke 28 na 25 owomusanvu yani bezga owomusanvu Bosco oyo gwe babagambye sigenda kwogera Musengimana Bosco lwaki temwagala mwogera bw'obwayo muzeeyi ayogedde ekintu kiti ozaawa myaka ng'emeka ozaawa myaka ng'emeka Bosco noono sagala okotinga bubi bwa taatawo oba omuzadde tasobola saakotinga bubi bwa muzeeyi kwati yatubeerera respect your father omwana takuyiba bazadde era mistake kuba yatuleera ate omuzadde tasobya 23 kakati newaddako ka Charles omusanvu mufunyi Bosco omuyina kati Charles mama yatugamba mudifesinga ayina emyaka 18 Charles asoma owomwenda kati kanzite kuwomwenda kati waneeno awo wajja maama Paulo ne Tomu kati oyo ye Paulo yaddako owomwenda Thomas yekana ne Charles ati Tomu ne Charles ne Paulo baana basatu benkana baba mama banjawulo Paulo bona mama abantu baba nga we tubamenye anti kyekyo kyegamba obenkana kati mu arranging nga we mwagala Charles kakoza Paulo bona 18 benkana abo benkana kakoza Paulo Charles Harerimana Thomas bo benkana abo basatu era n'obufaananyi bwabwe bwe buli babayitanga bannaalongo baba bamuyitanga nnaalongo Harerimana Thomas ne Paulo ne Lukundo Charles omuwandiisi kati abo abaana basatu mumeeya Eva yadda ku Bosco bwe mubamuza ku Bosco mweraga ne baganda bamwe bali mu age bracket emu bannange Eva naye wa 18 naye nga yadda ku Bosco mugambe tubaweereze mu order balimu abirimu Eva yenkana ne Bosco Eva ne Bosco kata yongereza ku deri Eva ne Bosco owa 12 ya kati omaze Charles Tomu ne Power bo myaka tenjimu ne Eva n'omala kane tuddako buno buganda bafuuse mbubuno musajja teyazaala nnyo omugaga n'azaala obubwana obuto ye Gilbert then ne Herbert kakati Gilbert ne Albert Gilbert mama we mama Giri mama bwine emyaka mmeka nze kyemmanyiiko kanena kamaze kakabadde Albert ke kasemba kagenze mu naye babazaako mangu kubanga era Gilbert bamutuwa ne tumusigaza nga maama we tutule ku buyambi bwaffe banayewantabula bali mu kuyamba nyaabwe mukama katonda katonda oyinza nyine emyaka gye tuyinza okungamba noonya buyambi eri obwo bwana baffe bwe brother obwe ate fulufiga ekyo kikulu ddala kati omwana oyo ayogera ki mama mulugunya ku kitammwe I know what I'm asking. They are 13. I have 13 kids here. Abana 16. Nababyeko abaana abamu nga bali kusaidia tata waabwe era nga banyonyola ensonga. You know? Ne bano nembala era nga banyonyola ensonga. Abafa balina kabazo. Kubanga abafa balina ka kule kali n'aba. Fena kati paka kunze fena kinina. Abafa. Kule kali n'aba. Mubakyala abafa.
mu baana baganda bo kuliko eyazaala naye nga yafa bali eri sister waffe yali myaka 2 then kama bali eri yali omufumbo ku biseera ebyo bino obuto bwe bwafiira bano baganda bamwe abasinga bali ludda ebweru mwene baganda bamwe mmeka oba mukyalo Beatrice wayo yona ayagala okwogera nkubuuziza era kubuuziza baganda bamwe bano bonna bali ludda noŋŋamba ebweru mwinayo ojjukira voice note gye wampeereza ng'egamba nti muganda wali ebweru naye ayomba. You get? Do you remember? Yono bitu yayomba. Beatrice yayomba. Kitegana naye ayomba sakitamu. Tiwategedde ayomba atya ye bitu abaana abasigadde bonna nga wogamba omwenda awo bali ku muzeeyi naye ng'oggyeko buno obubiri obuto kubanga bwo mu bulaga era innocent kitegedde kati obwo obubiri then ife abasigadde ffenna tuli bakulu kati ffe abasigadde tuli bakulu kati mu kubeera ffe nga tuli bakulu muzeeyi yaraisinga ensonga ye muzeeyi gye yaleeta mu nsi yonna mwagiraba omuzeeyi ayagala kwejjanjaba ng'ate muzeeyi kituufu mulwadde kuba naffe twamujjanjabako emyaka egi twamujjanjabako muzeeyi tannabakufa waka tugenda ewaka avaawo ata mwagoba mugobe agamba mwamugobe ekyo nkimanyawo nga ntunudde mu kamera tekiribaawo full figure yavaawo ata kati nze enva eri gye nafunira ziri engobe tata wange mu maka ddala yavaawo ata mama waffe yalwalinsi tata waffe yalwalinsigo zitubanga buno mwaka gwaliko gwa dialysis gwa embasi 5-6 omulwadde ng'akola nga weyakolo oba ng'amaanyi gakendedde okola bati okukola emirimu gyegimuwa ku ssente gikola ki muzeeyi yali talina mulimu gwagamba ngo akeera ku makya nga yagenda okukakaalukanaamu sigale nga njogera labayo olina sawundi tugenda tukuwulira bwetoyogera yagawulira byawe sigale nga njogera fulifiga muze nga tanasituka naŋŋamba muzeeyi asigala akola emirimu gye nga bwe yali akola muzeeyi kyabuuzizza ng'amaze okulwala muzeeyi yali talina mirimu gyogamba kati ateekamu maanyi oba waba alwadde ensigo agenda kera ku makya nga alemeddwa tugenda okusindika kino kitegedde baali bakola dda ngaentegeka bagikola ki bagikola muzeeyi nga waliwo factory ayagala okuguza ekintu kye yakireeta so si muzeeyi si yakola ki si yamunoonya kati nga factory weeri yasigala etambula kuba manager tagobwangako abakozi tebawumulangako ne interviews ezimu obedda zakola era obedda brand ayimabegaawo mukiwulira ekiraga akola amayumba g'abapangisa gonna gwegali tewali nnyumba yakeera ku makya nejja gonna gakyaliwo okitegeera kati muzeeyi waffe enyingiza mu bufunze yasigala weeri nga bwe yali mutegedde enyingiza ne kati interview yazikoze emabega nga ali mabega nga kyakujali nakyakola yes ekola kubanga Faruk gundi waliwo n'omwami oba yamuta Faruk amukozeko interview nti era bakolaga bali mupakira pulani waliwo factories ezikola kawunga biki naye nga ziri on a small scale. Is it on a big scale or a small scale? It's a company. Very registered. Iri mateeke it's a company. Kyagamba obunene bwayo kyonna kitegedde dda kyekyo kituufu erimanya ga Kabagambe Green Millers eri registered erikisigama mu kantu bwe kati ngakyo mwajjidde ki mawulire nga temwagala bitikayi
Ani abayita? Kitawo alina right ejja mawulire. Is your father? Anti bambuuziza kiwulidde kyambuuzizza ambuuzizza ani alina ekyapa. That is it. Kati nga nange ndi mwana kubanga era bwenna alambulira bagenda kunkuba ku media baŋŋambe olaba olugezigezo. The question is ani alina ekyapa. That is the question. Awantu awo waali. Listen my bro. Ani alina ekyapa. Awo si wakyapa. Awo waali. Kirimu Kabagambe. Kabagambe Brain Millers. Waliwo kye bayitalinga nze nenfunya wano liizi nfunirawo ekyapa kyova olwava ekyapa kyaffe bakyali so kyembuuza nti waliwo ekyapa It's okay. Ekikulu kyapa bakyaliizo bakyakiwa ekiri. Ani alina ekyapa ekyo. naye wawulirako nti ekyapa ekyo kiri mu mannya gaani oba kyewawulirako okusinziira ku sitole bweri nti kiri mu mannya nze awo awantu kyemmanyiko waliizi si we kiri ate n'ekyapa kyawe sina any idea. In fact, Agnes kyakugamba kye kitu. Anti kyekimanyi bamanya gagundi bamanya gagundi. No, nze manyiko ekyo kyokka. Tomanyi wekiri? Simanyi full figure wadde dakika neegi. Simanyi. Kale. yazimba alinayo ebyapa biriwo. Tosooka kujjayo simu ebyapa buliiza kibuuzo. Where is ebyapa ebyo? Ebyapa ine ze bakayanira ebyapa biriwa. Kubuuza kubanga kiyamba mu ne baganda. Alinda kona mali age. Ojja kwogera baby girl. Ojja kwogera swere. Kiri bwekiti. Ne baganda. Webale nnyo. Abja ne muzeeyi n'omukati. Kati nze nganze omwana byemmanyiko. Ebyapa ebyo mama waffe we yawummula wali eri we bali bagira ebyapa ebisinga okumula kutya. Mama waffe we yafa. Oli omugenzi. Mama waffe we yafa. Red Zaina. Yes. Mukyalo omukulu. Yes. Bali mu fida ne muzeeyi. Owulira. Kati ebyabwe babiri anti sooka obulewe nzijja ebyabwe babiri ne bidamanya gaani. Alindako. Tukujja ku byapa kye togenda kunnyonnyola bakubuza ebyapa biriwa. That is the question. Biriwa babyali bimeka. Listen, ebyapa biriwa. Tetunnayogera numbers, tetunnabuuza ki ebyapa biriwa. Muzeeyi alina ebyapa 8 ebisoma amannya ge. Muzeeyi alina ebyapa 8. Yabiyina babimuwa ne bwino waali. Muzeeyi kama yalina ebyapa meka? Bamuwa yasooka receiving ebyapa 7. Bibye. Genda maaso. Birimanyage. Muzeeyi yareceiving ebyapa bye okakanyi. Ebyapa bye. Meka? Yes, ebyapa bye. Mu kusooka nga biri 7. Ompulira bulungi nnyo. Nadda luvannyuma. Nano n'ekyapa ekirala ekyali mu mannyage ne maama. Owulira nakyo nakirwa nekifuka kyakumeka? Kya 8. Muzeeyi alina ebyapa 8. Nevi evidence weri. Kati ewammwe maama wamwe alina bimeka? Alina 6. Kibuuzo kyekyo kibadde kiriya. Ono aba alina kizibu ki? Njagala No, she might be hot tempered. Waze kola mawulire kola byagala kola maybe vaako. Vaako. Mwe mupulite nga muzanya kadi wane ziri fake. Bano batebali wano kuzanya bano jeno yabansindikidde. Toza nti bali wano mbubajje wali. Ze sina side. Zizi nsonyi zivaamu nakwali nebisonga songa tulamu. Ne munsana sene zesilidde. Mbivaamu kati. Omuwala azanya kadi ndala tumuuza byapani abina alyogera kitaawe. Bakyambuuza siroli. Uliriza. Twagala kumanya ebyapa biriwa. Kubinnyonnyola ate obadde oli Nze siwulidde ebyapa biriwa. maama alina muzeeyi yatwala ebyapa 7 n'akomawo n'atwala ekirala n'ebifuka 8 ebibye. Kati ne basigala ebyapa 6. Ani abirina? Kalo yabuze. Yes, hello, who's this? Alina ebyapa 8. Nange gye balona. Ebyapa ebiri mu mannya gaabwe. Ebisatu biri mu mannya gaabwe. Antuulira ebisatu biri mu mannya gaabwe abakyala ababiri bano abaliwo ne muzeeyi.
ebyo 14. Yeah, that is what I want. Now we know mukaaga. Mama byayina. Ekisooka era kyemmanya g'abantu. Ebisatu ekisooka kimu kya mpiki n'ekyokubiri ekigoberera mpiki n'ekyokusatu ebyo ebyapa ebisatu byemmenyeeko waliwo ekyapa ekiriko ekijja muzeeyi yateekako abatala b'evumbi bameka tumusiime Gawuda ne Verena Bagenyi. Tumusiime Gawuda yoli omukyala mulala nani omulala ne maama wange ne Verena Bagenyi ne Kamali po bantu bameka bonna webali abo balamu munansonyiwa kuba mumbuuza nyina okwogera erinnya lya tata wange tewali buzibu. tumusiime Gawuda Verena Bagenyi Kamali po